kyaddaaki eyaliko omuduumizi mu kibiina ky'abayeekera bakalintalo ekya Lord's Resistance Army ekikulirwa Joseph Kony nga ono akyawengezebwa ku ddaala lya Kano. Thomas Kwoyelo alabiseeko mu kkooti ewozesa bakyewagula eya International Crimes Division of the High Court etuddemu mambuka ga Uganda mu kibuga Gulu okuwa ensala yaayo ku misango egimuvunaanibwa. Kooti eno ekulembeddwamu abalamuzi bana okuli Honorable Justice Michael Erubu, Honorable Justice Stephen Mubiru, Honorable Justice Bashaija K. Andrew ne Honorable Justice Duncan Gasagwa wamu bakaanyiza bukuyege okusingisa Kwoyelo emisango 44 kwejo 78 egy'obwakalintalo egimuvunaanibwa omuli okuwamba n'okutta abantu, okusobya ku bakyala n'abaana abatanneetuuka, okuwamba n'okulumya saako okutulugunya abawambe n'okulinyirira eddembe ly'obuntu. Emisango 31 gigobeddwa kooti ate ng'emisango 3 gimwejjerezeddwa. 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91 and 92. He's found guilty on 44 of the charged counts. Kwoyelo yakwatibwa amagye ga Uganda ne Congo mu March 2009 mu bibira by'e Galamba mu ggwanga lya Congo, ng'oluvannyuma yaleetebwa mu ggwanga era n'atandika okwerennemba n'emisango 93 egyamuggulwako olw'ebikolobero bye yakola ng'akyaduumira abayeekera ba LRA, yadde ng'oluvannyuma gyakendezebwa okutuuka ku 78. Ono amaze ku alimanda emyaka egisoba mu 15 okutuusa kkooti lwe yawadde ensala yaayo ng'emusingisa emisango 44 kwejo 78. Thomas Kwoyelo ye muyeekera wa Kony owookubiri okuwozesebwa ku mutendera gw'ensi yonna era n'asingisibwa emisango olw'ebikolobero bye yakola mu ntalo, nga eyasooka ye Dominic Ongwen eyawozesebwa kkooti y'ensi yonna eya ICC era n'emusingisa emisango 61 egy'obwakalintalo n'okulinyirira eddembe ly'obuntu, nga yagizza wakati wa Julayi nga 2022 ne Desemba 2025. Nga mukaaga ogwokutaano omulamuzi wa kkooti ya ICC yamusindika mu nkomyo akulunguleyo emyaka 25 era ono akomerwa mu kkomera eryekusifu erisangibwa mu ggwanga lya Norway. Kinajjukirwa nti Thomas Kwoyelo ye muyeekera eyayisibwako ekibaluwa kibakuntumye ekya kkooti y'ensi yonna asoose okukwatibwa n'awozesebwa ku butaka ku mutendera gw'ensi yonna bukyanga kkooti eno eya International Crimes Division of the High Court etondebwawo mu Julayi 2008. Oluvannyuma lwa kkooti okuwa ensala yaayo kitegeerekese nti Thomas Kwoyelo mu kkomera gyaddiziddwa waakusula ng'agugumuka saako amatu okumubeera ku ddirisa lya kaduukulu okutuusa kkooti ng'evudde mu lusirika lwegendamu okuteesa ku kibonerezo ekijja mu misango 44 egyamusse mu V. Weekuumire ku final update